Mu biseera ebisinga bagamba ennaku tesosola myaka, ekwata omuto, ekwata omukulu, ekwata omukadde. So mu programu yaffe eno ennaku tesosola myaka, olunaku olwaleero nzize nga nnoonya ku bantu ennaku betasosodde. Kimanye essaawa zino buli omu ennaku erina weemunyigira naye ate tunyiga bwanjawulo. Ate oluusi abamu ku ffe tunyiga nga tusobola okubaako engeri gye tuyamba kwabo abalala ababa benyize ennyo. Wensazeewo ne ntindiga olugendo nga mululabye okuva eri Yanyononera mpaka sayidi zeno mu Kiganda zone mu ghetto ez'omu Kampala, ng'ebimu ku basinga batawaanya, amazzi gabatawaanya, enjala ebatawaanya, omugeteko gubatawaanya. Bagezaako nnyo okwekuuma era nga bannabisizza mu ngalo, ekisinza okunsanyusa. Naye ate ensangidde omukyala ono bamuyita Nakazadde w'oku Kiganda zone. Lwaki bamuyita Nakazadde? Agenda kuba atunnyonnyola. Naye nga byentegeddeko ebimu ku byo bigambibwa nti nno y'omu ku abo abalabirira abaana ng'ate abalala bagenza okuba nga bakakkalabya emirimu gyabwe mu kibuga Kampala, mu kibuga Bwayise ne mu kibuga Kawempe. Naye ekirwadde kino kya korona ekyagwirawo okubaamu nno buli omu bamugamba asigale waali taddamu ttambula. Waliwo abazadde abamulekera abaana abatasika wansi w'abaana 8 ate nga naye ng'omuntu alina abaana nga 9. So ne bowulira abakaaba be bamu ku baana be, ne bowulira bengenda okukulaga oba tugenda okuba tunyako nabo be baana be. Njagala tumanye yaani amannya ge, tuyinza muyamba tutya, tuyinza muddukirira tutya, era tuyinza kuba nga tumuyamba tutya kuba n'abaana mpaka ennaku zino 21 oba 20 oba ennaku 18 ekisinza ono bulabidde programu eno. Omukulembeze w'Uganda yawaddeyo okulaba mbu ate abaana tebamufaako oba tebalwala kubanga ate yeegattako obuvunaanyizibwa obulala. Mama nkwaniriza. Nange nsanyusa okusanga ssebo. Eddoboozi lyabadde eddoboozi lyo lyasaakala era. Owogganira nnyo abaana oba abaana bakuwogganya? Era bampugganya. Amannya go gwani? Amannya gange nze Namutebi Zaituni. Abasinga obungi bankazaako lya maama w'abaana kuba nze muzaala basatu mu Kiganda zone omu bw'ati. Omu bw'ati. Kitegeeza ki muzaala basatu? Sooka otunnyonnyolemu. Nazaala abaana omu nzaala nga 6. Nenzaala abaana abalongo nembakuza nenziramu nenzaala abaana 3 omulundi gumu mu 29. Yes. Bakuyita nzaala basatu omu bw'ati. One like this one. Yes. Kati ekikunoonyeseza olunaku olwaliro bangambye embeera gy'oyita njagala oginnyonnyolemuko ku bakulaba ku mpewo zaffe. Yes. Embeera yo ennyigiriza bwe yatandikira bweti yali tenyiga nnyo. Naye embeera nali mbeerawo nga sinza afune nnyo naye ng'obusente mbukuŋŋaanya mu bwana obwo bwenkuuma. Naye abazadde bwe baatuuka ekiseera ne tulumbibwa kino ekirwadde ng'ate baali bagenze kukola. Bwe bagamba nti buli omu gy'ali tasobola kujja mu ki abeere waali tumuwummuza okukola. Abaali egindi ne babawummuza, n'abaali egindi nga tebakyasobola kujja kulaba ki baana baabwe. Abaana ne babandekera. Abaana bali 8. Ow'omwenda y'ono omute nnyo lwakubeera gw'osanze ntambudde naye essaawa zino wano wendi. Naye bali bajje bali eka bakola ki bali wali batudde gye siri kuba bwe naabeera nabo wano era bajja kukola akavuyo balabe. Basaana ne babeera wali bokka balina akavuyo. Kati kambuuzeemuko bazadde b'abaana bano baali be bano abazadde abakola safaari oba bano bagenda mu kibuga ne bakomawo? Abamu baali bagenda mu kibuga ne badda. Abamu 3 bakolera wala. Wali yakolera Embaale bamusibirayo naye ng'ajja buli mwezi ye maama w'ono takyajjirako ddala wano. Kati obadde nabo okumala bbanga ki? Mbadde nabo okuva mu January. Naye kati okuva lwe baasibawo nti batugambye tubeere awaka era tebaddangayo kulabikako. Nakoma balabako mu mwezi gwali gwakubiri ng'abazadde naye ogwokusatu sibalabyeko. Kati omulimu guno ogukoledde ebbanga ki? Omulimu ngukoledde emyaka 20. Emyaka 20 bukyanninnya mu Kiganda kuba najja muno mu 2000 mu Kiganda zone. Mu Kiganda muno opangisa oba wazimbamu akayumbako? Nazimbamu akayumba. Yesebo. Obeera n'abaana bano boolabirira? N'abaana abo bendabirira wamu n'abange mbadde mbafunamu naye olw'embeera eno etandise okunnyigiriza buliranga n'omulimu ngukuuye.
Tukuva kwa katulwalamu omwezi nga gumu ku ebiri obadde nabo okuva ebintu bino ebyagwawo obadde obeerawo otya? Mbadde mbeerawo, waliwo mikwano gyange bagira ne bampaayo ku buyambi. Kati ninawo nga kansala Bob Mpiima agira najja naga Naalongo muzaala basatu oyinayo ak'okulya konze ate obulira bakaaba n'obuuza. Nagamba nyinayo wano kirozo obuwunga 2 nazikwata nazikuwa olunaku ne lukya n'amazzi weegali nago nagamba se n'abaana banaabe oyoze. Ekyo kyo nkyebaliza Katonda tinfunye emikwano nga mingi naye ate neyiba wanga Anyambye ennyo. Kansala Bob. Kambuze mbabo okukyalo bakitwala kityo okubanga olina abaana bano ng'ate abaana si babo ng'ate abaana bangi ewaka mu maka gamu. Maka gamu kiva mu mbeera buli omu akirabanga bw'akiraba era agenda naga Naalongo oli w'amaanyi naye obw'amaanyi teri munafu atalina maanyi. Buli lwolabanga enfunayo ntono ng'ate oyinawo abalala buli mwana ajja n'omukisa gwe. Ye ayinza okulaba nti oleese ekintu kya kinyumu naye ng'ate ofunamu naye ofunamu tosobola kubeera nti ye asanyuka kuba tomuyamba oyamba famire yo. Yesebo kambuzeemu abaana bano ebbanga lino bakoleddemu emyaka 2 olinawo abasumuseemu bwe walabako nga bakyali bato naye kati nga basajja bakulu? Mbalina abamu 2 bayingira Makerere, 3 batudde siniya 4. Badde bajja ne bakubuuzako nga tebinnagwawo? Babadde bajja. Fact n'omwezi ogwo oguwedde waliwo eyajja oyo w'e Makerere najja nandeeterayo akadomola ka butto. Era simudaaga nawulira essanyu kuba maama we yafa ate ye n'asigala nga manyinga maama. Nze namukuza okuvanga wa mwezi gumu n'ekitundu. Tugambe mbuno wano mu Kiganda basobola abatulaba wano mu Kiganda I think ozaso omukyano adeserving okubanga bamuyita Mama Kiganda zone. Yesebo era ekimpisa bwentyo lwakuba nduddemu ate n'enkolagana gye nnina ne bantu bannange nayo yanjawulo kuba sigoba mwana wa muntu tubeerawo n'atali wawaka bwenzijula ekyokulya alya. Omutima guno n'endowooza n'okulabirira abaana bano ng'omulimu wagijjawa? Omutima ogwo nagufuna ku jjajja wange ye yasinga okunsikiriza. Jjajja yalinga ayina abaana ab'oku kyalo nga bajja ne balyawo emmere ne banywa cyayi abamu nga babeererawo ddala. Naye nze nagenda okuzibula bwe nti nga ndowooza bonna bawaka tulina bwe tubayita naye nagenda okiraba nga si bawaka. N'ogenda okulaba oli akuza agenze n'ogenda okulaba agenda okukola embaga ate agitwala mu maka ga gundi. Kwe namanyira nti si wawaka naye nze ne kinsanyusa nnyo nti nange bwe ndiba nfumbiddwa nga neegomba nnyo okufumbirwa ti bwe ndiba nfumbiddwa nange nja kuba mu maka gange ndabirira abaana Allah n'akinsasula nkituuka. Obadde ng'okikwatiridde okumala ino nebba naye nga nakifuna ku Hajjati Zaalwango Saniya uwe Masaka jjajja wange. Olwo wayingira obufumbo omwami ye wamugamba ku idea ku kirowoozo kino kyamuyisa kitya? Ekyokukuuma abaana nasooka nenkimugamba nanyiiga nnyo naŋŋamba omwana gwe baali bandeetedde nga mwezi gumu n'ekitundu naŋŋamba ogenda kuttira wano abaana b'abantu togeza kukwata mwana oyo mukuuma. Ne mugamba lwaki simukuuma enfunayo ogiraba. Kyava ŋŋamba nedda saagala munnange obeere ng'okola kyokuuma abaana kwolwo olunaku ne tukomaawo. Nenyiiga nnyo era naye nga munyiivu kyenva mugamba ng'akomyewo mulinzi avudde okukola. Ne mugamba taata w'abaana nkubuulire Ssaalongo nti ye mbadde nnyina kyenteesa nti obadde oteesa ki? Ne mugamba mbadde nteesa kati ng'abaana bano we mbadde ngenda obbakuumira ssente nga buli lunaku bansasula oba n'omwezi guno nnyinza okukuuma nga bwa mwezi naye omwezi ngenda kufuna omutwalo gumu n'ekitundu naye ku ggwe mbadde nsaba ompeeyo 5,000 buli mwezi kuba nkwoleza neggololera ate nenkufumbira. Ate ng'oli mufumbo gye mirimu gy'omukyala gy'alina era byekkolera kati gwonsasula ki omukwano gwompa gwokka nange njagala akasente akagwa mu nsawo yange. Kati naŋŋamba ne sooka olindemu lwaki oyagala ennyo okuuma abaana? Ne mugamba mpulira mu mutima gwange nkyagala nkuuma abaana abo ku bazadde abagenda okukola. Era yaŋŋamba mpaamu obudde bwe yamala okusaala
ne tuli ekyemisana nangamba nalongo jangu wano nenzija nangamba ekati nzikiriza kye wangambye nsazeewo okuuma abaana naye n'obwegendereza tewabaawo ekizibu kyonna ekijja nti kya mwana oyo nja kuddukako kyekigambo kyeyaŋŋamba olw'obuzibu obwo obuba buzze weyagamba amuna ajja kuddukako awulira oti nze naguma ne ŋŋamba teri kijja kitava eri Mukama Katonda yaba asazeewo kati bw'aba asazeewo era ekinajja kyonna kyekyo kye nnaagenda nakyo nga nnimu okukkiriza mu mutima manyi bw'okula ng'olinamu eddiini buli kijja osavalinga nakyo iye kati nga tugenda mu maaso omuto atulaba omuto yakooye akivuddemu bambi yeebase oba njala oba kiki simanyi naye bambi yakivudde malayika ndoozi emboozi gye tunyumya temukwatako era tabimanyi naye gwe oba ng'oli eyo ng'olumirirwa nja kukusaba ekintu kimu yita ku nnamba zaffe nga bwe jjotero kikola oba ku Facebook oba ku WhatsApp sobola okuba nga tuddukira famire ng'eno ey'omukyala alina abaana 8 ogatteko ababe omwenda be yazaala ab'omunda ye kwegamba embeera si nnyangu ninga nkimanyi tuba kukwatizaamu fenna ajja kuba tuwa ennamba y'essimu kosobola okuyita okumuyamba tomanyi oba oli awo Mukama asooka omukisa mweno lockdown ate noba ng'olinako naawe omuntu gw'oyambye mu mbeera ng'ezo nga tugenda mu maaso kati tukomewokko mu mbeera eno omwami bukyangobaawo wali ofunyeko obuzibu obuddusa omwami mu baana bano kale nabufu yakinsuubiza naye kyagenda okubaawo kyaliwooko naye kyagenda okubaawo ng'ate tuli bumu era kyali kyekyo omwana yakubwa yaabwe ne mutwala ku ddwaliro lyaffe erya Kiganda zooni awo wa mukyala Kavuma n'amujjanjabako nagana muzeeyeeko omuwe Katonda nikesi kikirika okuba nga ye yali akimanyi nti embeera bwe yamukubye teyazza engulu naye ne muleeta nenzira ne mugana musawo nga bwenjuwayo obutunda amira nnyo biyikayo buyisi nangamba muzeeye waka mukuumire mu ntebe mpe ennamba ya taata we nenjimuwa namukubira najja era bwe yajja namukolera ebbaluwa nagamba omwana yafudde naye yaabwe yemukubye ne taata w'abaana twali wamu naye teyanzirukako talina kuba yali akyogera ndowooza ebiseera ebyo oba annemese naye Mukama n'atukwatirako tewali buzibu bwajja n'addukawo. Bukyanga okola mulimu guno buzibu ki bw'osinza okugusa? Bazadde bannuma nnyo naddala obutasasula ky'otegeeza? Obutasasula mubaamu lw'omukuumira omwana kasitaweza wiiki 3 ngagamba asooka nasasula esooka n'eyokubiri bw'asasula ewiiki eyokubiri wadda nga gamunnange ezibuze naawe oli muntu nga ye nosooka n'osiriikiriza muno gani kale ojja kuleeta bw'aweza wiiki 3 eziddiridde oba 2 ng'atwala mwana we nga takusasudde naye ngeri gy'abeera takutemyeko mikono oddamu era n'oyiiya. Buzibu ki obulala? Obuzibu obulala abamu oyinza omugamba njagala ebyokulya gundi biretende mbeere nga nsinzira okundabirira omwana nagamba ate ono omukazi naye alabika ayagala kuliisa baana be so nga n'abaana be taata waabwe tayinza balekera tabawadde kyakulya tebanneesiga kale engeri gye nnyina abange te nga nnyina n'abaabwe bayinza okugamba nti oba otuto otubadde otwono nnyinza otuwa omwana wange naye nga si bwe kiri naye nga abazadde ekyo bakirina nnyo tife abakuuma abaana tunywa obuta bw'abaana baabwe naye nga tetubunywa obuyise buta tegaba mangi mbuba butoneera aleeta ekikopo kimu oluusi no mulimu n'amazzi yatabuddemu dda kati naawaako ntya wange byebizibu ebyo omukyala nakasatu byasanga katubuzeemu ate birungi ki byofunyemu oba byosanzeemu? Ebirungi byenfunyemu ekyo gwe okimbuuzizza naye mbadde nkisirikira nga nze nyina mu poloti eyange nga teriiko omugabo gwa musajja emyaka gino 2 so abali adde bagamba omulimu guno tegukola bakitwale kyakuyiga kuva gy'oli wabula ababadde bagamba nti omulimu gw'okulabirira abaana gufuna teri mulimu mubi nze nsiiba njolabye era mbagamba endagaano eno mugiraba yabbiwa abaana nze nkibagamba nnyo okawanga mudde kiddemu omulundi gumu era nkibagamba nnyo abaana bange ti endagaano eno mugiraba ya poloti yange bwe munankwata obulungi nja batwalawo weeri kuba sina batuusaawo naye bbiwa abaana be mbadde nkuuma bwe njoola bbi yeeyo ndagaano gye nafunamu poloti nagigula obukadde 6
mu emitwalo 22 naye ng'evudde mu kuyoola bbi byonna biwedde n'ebyerosi naye ng'evudde mu kuyoola bbi ng'evudde mu bbi w'abaana teri mulimu mubi gwe wayoolanga mulimu mubi kumala emyaka gino 2 emyaka gino naye kati wenjogerera sirina yadde 10 naggwamu sirina yadde 10 ekyo mu ghetto kye bayita okuyiika evviivi naye abazadde nkiwa nti nja kuddamu singa kalantiini eno eggwako neyandekera omwana najja nampaayo kampadde kuba sisuubira nti osobola omusasuza okuva gye watandikira kalantiini paka woli neyandekera omwana najjukira nti bambi nalekayo naalongo muzaala basatu nga naye ayina ababe nasalawo n'alabirira n'owange kanzijukire mutwalireyo ku sukaali kiba kinnyamba naye bannange enkuba mulanga ogutali gwa kungula eri bazadde bannange n'abakulembeze abasigadde bannange buli andaba wonna waali abaana nina abange nnyina benkuuma naye munnyambe mumpe ku bulabirizi olwaleero luno mu kiseera kino kuba bannange abaana 8 nga ntaddeko n'abaana abange kiba kinene nnyo ng'ate abannange bano bennina balina bazadde baabwe naye kati essaawa zino nze muzadde simanyi gye basula wabula nabalabiranga wange ekyo tekikutiisaamu nti omwana nokyakumakyanga avudde mu bulamu bw'ensi eno otandikirawa tekikutiisa okukkiriza mu mutima titeri kijja nga Katonda tasazeewo kuba ekinzikiriza okukuuma omwana nkirina kale kati okuddukaddukamu buzibu ki essaawa zino bw'ogamba nti buno bannange nnemereddwa nga nze muzaala basatu essaawa zino mu kaseera kano akazibu akaakazigizigi nemereddwa lwa kantiini eno gye baatuteekako olemereddwa lwaki lwa kalantiini eno gye baatuteekako kubanga kalantiini gye baatuteekako nnene nnyo mukwano yasoose n'ennyiga naye nga nninawo obulabirizi bwe nnina olw'abaana bange abamu ababadde bakola mu makampuni bampeerezayo ke babaweereza naye olw'okuba baabawummuza kati nnina obuzibu bungi nnyo munnange ne kansala abadde annyambako anannyamba paka ddi naye ayina abalala balina okuyamba mu famire ez'enjawulo wabula obuzibu bwe nnina bwa buyambi njagala akawunga nakawulidde nga bakagaba naye ne bagamba kawempe baamumaze kyekyasinze okunyiiza ne ŋŋamba kawempe bwe baba baamumaze bano abaana ŋŋenda baliisa ki omulanga gwokubalira abakulaba abantu baffe abawagizi baffe abo abandaba njagala bannange omuntu kinnoomu alina obuyambi annyamba andeetereko kubanga munnange ng'ayita ku mukutu ogwo gwe tuyiseekera okusaba obuyambi kuba munnange abaana b'abakazi bagiyita ennaku tesosola ennaku tesosola eruma omwavu omugagga naddala nga kino kye tulimu eruma omunaku omugagga omwavu nga woowulira nti omulema nalina emikono kati nange ninga gwe bagitemyeko naye nga ate njirina naye tusaba buyambi munkwatireko olw'abaana bennina amannya agange nze Namutebi Zaituni muzaala basatu mu Kiganda zooni omu bw'ati sisobola kwongerako kintu kigambo kyonna muzaala basatu bw'atyo wagambye omu bw'ati omu Kiganda zone nja kukubira omulanga 075511737 077 0702 ze namba zaffe zisobola okuyisaako obuyambi so tuveeyo tusobole okuyamba abantu bano era nga tukola bujje tujja kujja tubatuukire tubayita obuyambi omunaamusobodde okubanga mubasindikira oba obweyagala okwesitwagwe kenyinyini era enamba ezo oyita onkubira ku programu yaffe eno bajja ku Facebook yange oba ku WhatsApp ngambe Smith njagala kugenda wa mukyalo nja kukusitwa bunnyo kututindiga olugendo tujje mpaka mu Kiganda zone tubanoonyeko tokwanga tubayitira obuyambi obwo abadde ku kamera bamuyita Sir Lawrence amanya n'eddoboozi bampita Shedik Smith mbagala nnyo.